buli lwofuna omukisa n'otogukozesa kyoteekwa kugukozesa, n'otoguteekamu by'oteekwa kuguteekamu, ogugatteko omuwendo, ogukuze, oguzimbulukuse gusobole okuvaamu ekisinga, ofiirwa n'ekyo ky'obadde olina. Oli kyava yagamba nti alina ekitono, aliggyibwako ne kyalina ne kiweebwa alina. Abamu bakikozesa bubi nga tebasoose kusoma kuviira ddala waggulu. Oli yalina abaddu be basatu bwe yali agenda n'abawa ensimbi ze. Omu baamuwa 5, omulala baamuwa 3, 2, omulala baamuwa 1. Gwe baawa 5 yagamba mukama we nti bwe wazimpa nazitwala nenzisiga nenziwa bazikozesa, era nkukakasa zivuddemu zino, n'amuwa zino ze nsimbi ze wampa, zino ze zivuddemu. Alina 2 yazikozesa ne zivaamu. Bwe baatuuka ku emu yagamba kamange nkumanya okungulira gy'otaasigira, oyagala nnyo okufuna w'otaateeka, nkumanyi omutima gwo mubi. Bwe wampa ensimbi yo nagisimira ekinnya n'engiziika, era yino ngikomezaawo. Yamugamba muddu gwo musirusiru. Kale obanga wamanya nkungulira gye saasigira, lwaki tewakwata ensimbi yange n'ogiwola abagikozesa we naalikomeddewo ng'ezadde? Kale mumukwate oyo mumuggyeko ey'emu, mugiwooli eyaweza 10 ayongerweko. Atalina ggyibweko ne kyalina kiweebwa alina. Lwaki? Anti alina asobola okukozesa kyalina n'akigattako omuwendo n'akizimbulukusa n'ayamba abalala. Atalina ne kyalina aba takiraba, kubanga obwongo bwe buba butunuulidde by'atalina. Kambabuulire, ekisinga okutukwata ne kitulemesa okutuuka ku bye twagala si byo bye tutalina, wabula byebyo bye tulowooza bye tuteekwa okuba nabyo. Buli lw'obanga olowooza biri by'oteekwa okuba nabyo, bino by'olina olwaleero togenda kubiraba. Kino kye nkugamba, bw'obeera mu kitongole nga tebakusasula ne weemulugunya ku batakusasula, n'omukisa oguliwo mu kitongole ekyo togenda kugulaba. Ogenda kuddamu okuzuukuka nga n'ako akatono akabaddewo omaze okukafiirwa. Management. Okozesa otya ekyo ky'olina mu butono bwakyo, okigatteko omuwendo, okizimbulukuse, osobole okukifunamu ekisinga. Amaanyi gateeke ku ngeri gy'okozesaamu ekitono kizimbulukuke. Togateeka ku kunoonya bingi. Obuzibu si kunoonya bingi, obuzibu kukozesa ekyo ekitono ky'olina okiggyemu amakulu, osobole okukifunamu ebingi. Omuntu yenna okumera ateekwa okuyitako mu kiseera ekyekizikiza oba mu kiseera eky'obwomu. Bw'okweka ensigo mu ttaka, n'omuntu ateekwa okuvangako mu bantu n'agenda afunayo ekiseera ekikye okukuza ekyo ekimwekweseemu oba ekimuli munda. Kale ebifo we tubeera kintu kikulu okumeza kyetwagala okumeza. Weebuuze mu kiseera kino n'ebiseera ebijja, ekifo ky'olimu kyekyo ky'oteekwa okubeeramu okusobola okumeza ekyo ky'oyagala. Bw'obanga olaba ekifo ekyo si kituufu kumeza ky'oyagala, tewali nsonga yonna lwaki olemedde mu kifo ekyo, era tebakutonderanga okukibeeramu. Kiveemu ogende weesoomooze, obeere mu kifo ekirungi, ensigo yo weeneekulira. Singa ensigo ogikwata n'ogissa ku ttayiro, tejja kukula, ejja kukala bukazi emale efe munda. Naye ate singa ogiteeka mu ttaka, ejja kubanga evunda naye emale emeze ekyo ekyekwese muyo. Kale waliwo ebifo by'okubeeramu nga tebikuyamba kukula, tebikuyamba kugenda mu maaso, ng'osobola okuba ng'otambula nga bw'olaba nti abaana abato batambula movement naye nga tebalina gye balaga, tewali progress. Buli lw'olaba nga tewali kugenda mu maaso naye nga waliwo okwetooloolera mu kifo ekyenjawulo nga tokula, oteekwa okwegattako omuwendo. Okwegattako omuwendo oteekwa okufuna ebifo ebituufu oteekwa okubeera, okukuza ekyo ky'oli n'okukuza mulimu. Naawe mu kiseera kino weebuuze, bw'oli awo we watuufu, wakuyamba okukuza ekyo ky'oli n'ekikwekweseemu? Wakuyamba okugenda mu maaso oba tokula? Okula oba ofunawo obufunyi ensimbi z'otunuulidde. Obanga otunuuliddewo nsimbi, oteekwa okuba ng'omanyi ky'oyagala mu nsimbi ezo. Okigenda okutondawo embeera gye weetaaga egenda okukuza obulamu bwo. Abantu bonna abagenze mu maaso banoonyeza ebifo ebituufu we bateekwa okubeera. Si ensi weerowooza we bateekwa okubeera,
wabula bo bakkiriza nti bateekwa okubeera okusobola okukuza ekyo kye baagala. Kyangu abantu okulowooza woteekwa okubeera era ne boogera ng'ovuddewo, wabula bw'oba okkiriza nti si kyekifo ekituufu kyosobola okubeeramu okuza ekyoli, kiveemu ogende okuza ekyoli, kubanga ojja kutugasa nnyo ng'omezezza. Katonda bw'aba yateekateeka nti oliyita mu muliro ne mu nsozi n'oziwalampa, ojja kutuuka omubiri gwalirumizibwa naye omwoyo gujja kunywera. Waalikosebwa mu nsi ey'omubiri naye nkubuulira mu nsi ey'omwoyo oli muwanguzi. Bino byonna ebikusoomooza bitunuulire ng'omukisa Katonda gwakuwadde okwongera okukunyweza omwoyo gwo, okukuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Anti bwe tusaba Katonda okutujja ku ddaala erimu okututwala ku ddaala eddala, tatuyisa nga mu bibiina by'ensi. Ate era n'ebibiina by'ensi byakikoppa bikyefaananyirizaako. Katonda akuwa bizibu. Mu bibiina by'ensi bakuwa bigezo, ebigezo era biba bizibu. Bw'otunuulira ebigezo bino n'osobola okubivuunula kye bitegeeza, n'obisalira amagezi era n'obyaŋŋanga n'obiddamu, Katonda atuuka ekiseera n'akutuusa w'oyagala. Omusota bwe gutuuka mu kifo tegulangirira nti ntuuse, gujja mu kasirise, era ebiseera bingi gw'ogenda okulaba omusota guba gwakulabye dda okugusooka. Bwe gutuuka mu kifo gusirika ne gukyetegereza, ne gunoonya we guneekweka, ne gunoonya ne kye gunaalya, ne bwe guba guyingidde ennyumba. Era omusota gugenda okubojja, bwe gubozze guba gwamupimye dda nga gwamwetegereza nga gwamwetoolodde, gugenda okubojja abeera tawula. Oyingira mu kintu kyonna ekipya n'omulimu gw'olimu, bw'ofunayo ku kasente todduka kukyusa bulamu, kyusa entegeera oyongereko obwongezi. Ekyokubiri, buli kintu kyonna ky'oyingiramu oteekwa okukyetegereza, okiyingiremu weebuuze kino ki ekigenda okubeerawo, ki ekiyinza okuddako mu kino. Nga bw'olwaliro bw'ovuga bodaboda ne bakugamba nti ebula ekiseera kitono zive mu Kampala, nga bw'ovuga takisi ne bakugamba nti ebulayo emyaka mitono zibe nga tezikyatuuka mu makkati mu kibuga. Oyeeteeka okuyingira mu mulimu gwo munda, weebuuze kiki ekiddako. Emyaka egiddako 5-10 ngenda kufaanana ntya, n'aba nkyasobola okujja ku terefayina, oba wanaabaayo abaana abapya abalala abafunye okwolesebwa okujja abanaaba bakola ebintu bino bye tukola. Kitegeeza oteeka okuba nga otandise okuteekateeka kiki ekiddako mu bulamu bwo. Beera mugezi oba mukalabakalaba. Omukalabakalaba ye muntu eyeetegereza ekintu mwali n'ekifo mwali, n'anoonya emikisa egirimu era n'anoonya ngeri ki gy'asobola okugikozesaamu ate okugenda ku mutendera oguddako. Naye njagala mwebuuze, abawala bameka mu mulembe guno abakitegedde nti obuyinza n'obusukkulumu n'amaanyi g'amaka bituddemu bo? Abakazi bameka abakitegedde oba abawala bameka abakimanyi nti obusukkulumu bw'ensi eno n'obuyinza bwayo butudde mu bwekusifu bwabwe? Era abazadde bameka abatuuzizza abaana abawala okubatuuza okubayingiza mu byebuzibu okutegeera omukazi kye ki? Kyova olaba okulemererwa kw'abaana mu nsi be mulaba abalemereddwa bubadde bunafu bw'abakazi, si butali buvunaanyizibwa bw'abasajja, wabula obunafu bw'abakazi. Abasajja bangi baasulawo obuvunaanyizibwa, abakazi bangi baayimirira ne basitula obuvunaanyizibwa n'amaanyi. Katonda gy'abaweeredde omukisa. Ate na kino kankibagambe mu abakazi, ne bw'oba oli mu nnaku efaanana etya, teri mukazi muzadde ateeka maviivi ge ku ttaka Katonda n'atawulira ssaala ye. Kyova olaba nti omwana ne bw'oba tofunye school fees zimuweerera, naye n'oteeka amaviivi go ku ttaka n'okaabirira Katonda eyabumba omwana mu lubuto lwo n'amukuumiramu emyezi 9 n'amuleeta ku nsi. Bwe twali tujja ku nsi, ekyogero kye twasooka okunaaba twanaaba musaayi gw'abannyaffe. Obadde okimanyi nti buli muntu atambula ku nsi eno, ku ttaka ly'ensi eno, ekyogero kye yasooka okunaaba yanaaba musaayi gwa nnyina? Okimanyi nti tutukuzibwa na musaayi gw'abannyaffe nga tujja mu nsi? Ago ge maanyi n'obwekusifu, obusukkulumu obw'omukazi. Mu abawala abali ewe mutategeera kintu ekyo, ensi yaffe egenda kusaanawo. Kyova olaba ekirumbiddwa si musajja, balumbye mukazi. Abaana abawala balowooza basobola okufaanana abasajja,
balowooza basobola okuvuganya abasajja, bo bakiyita kye baayita women emancipation. Balowooza nti mwenkanonkano. Eno ewaffe mu baddugavu abazungu bwe batuwa women emancipation, bwe baali batuvuunulira batuwa mwenkanonkano. Naye amazima kambabuulire, teri mukazi asobola kwenkanankana musajja. Naye ndowooza kireetedde ebitone bingi okufa n'amaanyi mangi okufiira mu bantu kulowooza nti ensi kyerowooza kye baba bali. Nze n'abantu bentunuulira wano benjigirako ebintu bingi, n'omutunuulira n'olaba ng'ensi yonna emwetoolodde eringa emu, naye ye n'asigala nga akkiririza mu ekyo ky'oli. Abantu bangi banyoomebwa n'otunuula kati wabaddewo ebigambo bingi. Abantu bangi baweereddwa obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino ne bagamba oyo tajja kusobola. Ebiseera ebisinga okulonda tekubeera kwaffe, okulonda kubeera kw'oyo atalabika naye ng'asazeewo. Kino nkyogerera ku BBS Terefayina. Mu nsi ey'omwoyo teri butanwa. There are no accidents in the spiritual world. Obubenje buli mu ffe wano mu nsi yaffe ey'emibiri. Naye mu nsi ya Katonda buli ekibaawo kiba kiteekeddwa okubeerawo mu kiseera ekyo okibeereddewo era n'ensonga zaakyo. Ekintu ekikulu gwe aliwo alabye kwe kusobola okusoma obubonero obwo ovuunule osobole okufuna obubaka kiki buba bugamba. Everything you see is a shadow cast by that you cannot see. Buli kintu kyonna kyolaba mu nsi kisiikirize kyekyo kyotalaba. Nabategeeza wano nti akambe bwe kasala olulagala n'ebitooke birwanagana nakambe, naye waliwo olusolo bye waliwo emikono, waliwo nannyini mikono. Tomaliranga budde ku kiki otunuulidde n'amaaso go, weebuuze kino kinnyonnyola ki era kiraga ki. Ekirala okwekkiririzaamu, self esteem. Okwekkiririzaamu. Abantu bangi basobola okukola ebintu bingi naye tebekkiririzaamu. Lwaki ofuna ennaku ng'omwana ali wansiiwo akola ekyamaanyi? Nze ndowooza ogwo gwalibadde ng'omukisa ogukozesa okumuzimba. Bannange kambabuulire, kiwa essanyu okutuulawo otudde n'ogamba oyo mutabani wange, oyo mutabani wange, oyo gwolaba ayise mu ngalo zange. Lwaki onyiiga? Mu kifo ky'okuggula oluggi lugaziwe bugazi n'oyongera kulufunza. Olunaku lujja kukya nga tokyalina maanyi gakudduka eno n'eno n'eno. Bw'oliba totendese, be bantu b'osanga awaka yagaana okuyigiriza omukazi okuvuga emmotoka n'abaana okuvuga emmotoka. Bw'ozirikira mu nju budde bwa kiro tewali gwatendeka kuvuga mmotoka. Kirowoozeeko omukulembeze afulumya abantu abamusinga. Bantu bameka gwe mu kifo ekyo ewooli b'ogamba nti bano bana babiri basatu, omu kale mu butuufu bwe mutunuulira nange ansinga. Lwaki gw'ofulumya akusinga? Kubanga abeera n'obwongo obubwe ate noddira selfish mu ngeri ennungi, weeyagale mu ngeri ennungi. Kubanga kambabuulire, olwawo okusanga ekinnya nga bakisibye ne bateekayo abantu 10 omulundi gumu, ekinnya kyogendamu kikyo bwomu. Ekitegeeza newankubadde musobola okukuŋŋaanamu olw'olumu ne mutwalibwa endowooza zammwe awamu, ku nkomero ya byonna obuvunaanyizibwa buli eri ggwe. Era n'embina eby'okukula n'okukyukakyuka n'enkyukakyuka ezibaawo n'okugenda mu maaso, obuvunaanyizibwa bubwo. Newankubadde olwaliro tulaba Terefayina nga tutudde mu ddiiro wamu, oba nga tulina we tuli wasukka omuntu omu, oba wookalabidde ku social media kasukka omuntu omu, naye ggwe akalabye oli bw'omu. Obuvunaanyizibwa obwo. Yiga okuzimba obulamu bwo, yiga okukolerera obulamu bwo, yiga okunoonya okumanya n'okutegeera okw'obulamu bwo, yiga okwewaayo gwe olulwo. Kubanga enkyukakyuka yonna bw'eba eneebeerawo etandikira mu muntu. Mwalaba byonna ebizze bibeerawo okwetooloola ensi, ensi zonna ezizze zikyuka, gwe nze naawe. Ekitegeeza amaanyi nga bwe tuzze tugoogera gatandikira mu ffe, n'enkyukakyuka etandikira mu ggwe. Omwezi guno tuguwaddeyo okwogera ennyo ku kino, okusobola okuyambako mu kukutula ebintu ebyenjawulo ebitukwata ng'abantu. Kubanga economic activity mu kiseera kino tejja kuba nnene
wabula kiseera kyakweddaabulula kwefumiitiriza na kulowooza. Naye byonna ebigenda okukolebwa nga bino biyise, byonna ebigenda okubeerawo n'okutaasa ggwe nange, kigenda kuddayo eri ffe, eri nze naawe. Ku bubwo, mu bubwo kuuma abantu bo, naye kuuma ggwe ng'okola ekituufu, ng'obeera mu kifo ekituufu, mu budde obutuufu, n'abantu abatuufu, ng'okolerawo ekintu ekituufu. Bannaffe bakakiddwa embeera, ffe tuleme okulinda okukakibwa embeera, tukikole kubanga kisoboka. Era naawe osobola. Yayogera mu Lungereza n'agamba nti whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Bw'okkiriza nti osobola era oba osobola, bw'okkiriza nti tosobola ofuna embeera ezikulaga nti tosobola. Kiringa kukkiriza nti olabika omusujja gukuluma, era ojja kufuna embeera ezikuleetera okukkiriza nti omusujja gukuluma. Obuzibu bwaffe n'okusoomooza kwaffe okunene kutudde mu bwongo bwaffe. Olwo olutalo olusinga obunene olutwolekedde, lutalo lwa ndaba ya bintu na ndowooza. Tetuteekeddwa okukyusa okusobola okuddamu okusitula ekyo kyetwali, ekyo kitwale mu maaso. Nnyo omuntu okuba omuyivu nga si muyigirize. Omuyivu y'oyo alina digiri ku muntu weegwe, oba emu oba bbiri oba ssatu oba 10. Naye omuyigirize y'oyo asobola okukozesa embeera emwetoolodde n'agasa abalala oluvannyuma ne bamugasa. Era obuyigirize gwe musingi ogulera obuyivu. Obuyivu obutaliiko buyigirize tebuba na makulu, buyamba oyo nnyini bwo. Omusajja omu kyava agamba nti omuntu ataasoma asobola okubba ekyuma ku luguudo lwa train, ate yasoma abba oluguudo lulamba ng'alubbira mu biwandiiko. Kale ono asobola okukola ensobi era asobola okwonoona, naye okwonoona kwe kutereezebwa mangu nnyo okw'omuyigirize. Okw'omuyivu kulwirawo ddala okutereezebwa, kubanga bw'akosa akoseza ddala eri ewatandikirwa. Naye nga tujja mu nsi nga twagala okukola ssente, sina ssente, twagala okukola ebintu. Ebintu ebyo bitudde mu musingi gw'obuntu. Ate ffe tuli bantu abalimu obuntu, obuntu obutuyamba okukola ebintu, ebintu ebyo nga tubikola ne bantu bannaffe. Ekitegeeza nti amaanyi n'ontandikwa n'obuyinza biri mu ttu, ate ttu lizimbirwa waka. Nsimbi bino biwulire obitegeeza abaana bo. Ettu litandikira waka, gye balizimbira, gye baliteekerateekera. Kakati onookola otya ebintu? Olwo onootambula otya n'abantu? Onooba otya n'obuntu obukuyamba okukusembereza ebintu? Naye ng'obuntu tebuteekeddwa. Tokyusa kiki kye walaba olw'okuba otuuse mu kkubo ne wabaawo embeera enzibu. Ebizibu bijja kujja, era kankutegeeze, bw'atyo onnasanga bizibu bijja, kubanga okukula n'okubeerawo n'okubeera mu bulamu bw'ensi eno kwaŋŋanga kusoomooza na bizibu kubiyitamu okukufuula ky'oteekwa okubeera osobole okufuuka omuntu ateekwa okubeera ekyo ky'olina okubeera. Kale newankubadde okusoomooza kubaawo, oteekwa okusigala ng'olengera kiri kye watandikirako era ky'oyagala okuluubirira. Anti omuyizi afumita nsolo eyo yokka gy'asobodde. Bwe tusalawo okukola obulungi, ensi eno egenda kuba nnungi. Bwe tusalawo okukola obubi, ensi eno egenda kuba mbi. Bwe tunaasalawo okuyambagana, bangi bagenda kusituka. Bwe tunaasalawo okukwata ku bannaffe, bangi bagenda kubaako bye bakola. Bwe tunaasalawo okukola obulungi, bangi bagenda kusituka bafune obulungi. Bwe tunaasalawo okugaba obulungi, bangi bagenda kufuna obulungi, ensi egenda kubuna obulungi. Bwe tunaasalawo okugaba obubi, nkukakasa tugenda kukola obubi, ensi egenda kugamba b'osobodde okuyamba si ku mpaka. Gaba ky'owulira omwoyo gwo tegwagala okugaba, si ku mpaka. Buli ky'oyasazeewo okukolera omuntu kikole nga takutumye. Kyova olaba wano waliwo ennono enfu. Abantu bawulira nga bagamba we are going to pay our last respects. Paying your last respects eri omuntu afudde, omubiri gw'omuntu afudde, ne bwe yali ku kitanda wamukyalira emirundi emeka. Ennono y'okuleeta ebimuli, abantu ne mukaaba, abantu ne bakaaba nnyo nnyo nnyo, omuntu waffe atugenzeeko. Gwe omuntu oyo bwe yali nga mulamu wamuyamba ki? Bw'obeera gy'oli
ng'owulira waliwo omuntu akukolera obulungi nga mu mwoyo gw'osiima, musiime ng'omulaba. Kuba tosobola musiima tobyogeranga. Wabanga agenze, genda obeerewo bubeezi, togamba ate tugenze okuwa omubiri gw'omuntu ono ekitiibwa, abantu ne bakaaba nnyo, abantu ne basitula ebimuli, abantu ne bawa sipiiki ennungi. Nedda, bw'obeerayo n'omuntu ng'omusiima nkiyisa wano, ng'alina ekirungi ky'akola nga kikuyamba, era ng'owulira obulungi obwo bukukola obulungi obutagambika, naawe mukola obulungi obwo obutagambika nga tomulinze kumusisinkana. Waddembe okugamba nti tukoze ebirungi tuyambye abantu tebasiimye. Nedda, ffene tassangako ffene mwe mumusiima ayongere okussa ffene. Omuti gw'omufene gussa bifenensi. Oba mmwe abalidde musiimye oba temusiimye, oba munaaba oba temunaaba, oba muli baddugavu oba mweyerusa, gwo gujja kukuwa ekifenensi. Kasita gunaaba n'ebifenensi gujja kukuwa ebifenensi ku bwereere, nga gwe gwasika ebiriisa mu ttaka, fenensi asobole okuwooma. Kakati tosobola kutandika kugamba nnyambye abantu naye tebasiimye, kitegeeza wali oyamba kukusiima. Bwe mutaasalewo kukola mulungi, eyo enju ejja kugwa yonna. Asituse mummwe mugenda kumuloga, temugenda musabira, temugenda muwanirira, temugenda mulwanira, mugenda kumuloga. Bwe munaamuloga, kati kankubuulire, Katonda tasitula muntu nga tamuwadde busobozi. Amuwa obusobozi n'amaanyi agamukuumira mu ekyo kyasituse. Ye bw'aba nonde ennungi n'akuuma omutima omulungi n'abategera nti mumuloze, kyagenda okukola mukimanyi. Agenda kubeesonyiwa. Ffe abayize ebyafaayo bya bajjajjaffe, tulina bajjajjaffe nga yeyawukana ne banneeyo, n'agenda ku mutalo omulala n'asenga eyo, n'ataddamu nakubajjukira, n'atandika n'ekijja ekikye. Ekyabakozesa ekyo bubi bw'abantu. Naye bw'anaabategeera oyo asituseemu, n'abategeera nti muli babi, agenda kubaleka musigale mu bubi bwammwe, mwekoleko obubi, mwekose, mwekoleko emitawaana gyonna gye mumanyi egy'ensi eno. Musigale mu bubi. Ofaanana nga bw'ofaanana olw'abantu b'osisinkanye, olw'ensi mw'okulidde n'olw'endowooza yo. By'ebintu bisatu. Abantu be tusisinkana, ensi mwe tukulidde n'endowooza zaffe. Abantu be tusisinkana mubeeramu ababi n'abalungi. Abalungi batuyamba, ababi batukosa. Ensi mwe tukulidde mulimu abakotoggezi n'abayambi. Abayambi batuyamba, abakotoggezi batukotoggera. Naye tubakubisa ekintu kimu, tulina endowooza. Endowooza yo esobola okukutuma okukola obubi. Oli wa ddembe okugenda okola obubi onkose. Oli wa ddembe okukola obulungi onnyambe. Nina eddembe okujja wano nemba nga byenjogera byonna nsiga bubi. Nina eddembe okujja wano ku kamera nemba nga byenjogera nsiga ensiga ennungi, emeruke, tukomyewo ensi y'abantu abalungi. Ennono y'okuleeta ebimuli, abantu ne mukaaba, abantu ne bakaaba nnyo, omuntu waffe atugenzeeko. Gwe omuntu oyo bwe yalinga mulamu wamuyamba ki? Bw'obeera gy'oli ng'owulira waliwo omuntu akukolera obulungi nga mu mwoyo gw'osiima, musiime ng'omulaba. Kuba tosobola musiima tobyogeranga. Wabanga agenze, genda obeerewo bubeezi, togamba ate tugenze okuwa omubiri gw'omuntu ono ekitiibwa, abantu ne bakaaba nnyo, abantu ne basitula ebimuli, abantu ne bawa sipiiki ennungi. Nedda, bw'obeerayo n'omuntu ng'omusiima nkiyisa wano, ng'alina ekirungi ky'akola nga kikuyamba, era ng'owulira obulungi obwo bukukola obulungi obutagambika, naawe mukola obulungi obwo obutagambika nga tomulinze kumusisinkana. Kera bukeezi kuma ky'omukubira essimu, omwebaze, munnange gyebale nti onkola obulungi obutagambika. Tosobola kutandika kugamba nnyambye abantu naye tebasiimye, kitegeeza wali oyamba kukusiima. Ffe tujja kusomesa, oba basiima oba tebasiima, oba baagala oba tebaagala, tujja kusomesa nga Katonda atuwadde omukka n'obusobozi obukwata ebifaananyi bino. Ffe tujja kusomesa. Naawe tosobola kugamba nti kubanga nasomesezza saafunye likes nnyingi kankyuse, kitegeeza wali osomesa kufuna likes.
ffe tusomesa kuleeta abantu kutegeera. Bino ebintu byaffe bye tusomesa si bya kutegeera kati. Wagenda kuyita emyaka nga 3 4 5 egijja lwe bagenda okuddamu okujuliza ebigambo bino. Kabagamba ebigambo bino byayogerwa, byaliwo. Amakulu ge tuteekeddwa okuba nago kwe kukola bye tuteekeddwa okukola mu biseera bye tuteekeddwa okubikolamu, mu biro bye tuteekeddwa okubikolamu n'omutima omulungi n'okwagala kwaffe n'amaanyi gaffe n'amagezi gaffe okusinziira obutonzi bwe butugalekayo okukola obulungi. Kitegeeza naawe abakukutte ku mukono abakuyambye balekeyo. Emikisa gyonna gy'olina bagitte. Kitegeeza edduuka lye watandika balekerawo okukugulako. Lwaki? Kubanga oli mubi. Lwaki gwoggulawo edduuka oyagala basigale nga bakugulako? Kimu, naawe sigala ng'oyamba b'osobodde okuyamba. Yamba b'osobodde okuyamba, si ku mpaka. Obuwanguzi bwo mu nsi n'obusukkulumu bwo bisinziira ku busobozi bwo okubaako ky'owaayo eri abalala nga tobasabye ensimbi. Oluvannyuma lw'okukiwaayo abo abasiimye bakomawo gwe ne bakuddiza ky'oyagala, kubanga ensi yatondebwa ng'okufuna ky'oyagala olina okugaba ky'olina. Era oteekwa okwebuuza olwaleero, ogaba ki ekigenda okuleeta by'oyagala mu nsi bikusemberere? Tufunye okusoomooza nti tukulidde mu nsi ey'abantu abaagala okutwala naye nga tebalina kye bagabye. Era buli lunaku omuwendo gw'abo abatwala era abaagala okutwala gugejja okusinga omuwendo gw'abo abalina kye. Buli ekisanyusa omubiri kinafuya omwoyo. Buli ekinyigiriza omubiri kigezza era ne kiwa omwoyo amaanyi, ge makulu g'ekisiibo. Njagala mwewuunye mu nzikiriza z'aba-Christians ekisiibo weekiri, ne mu Buyisiraamu ekisiibo weekiri. Lwaki obuwangwa buno obw'enjawulo nabwo butegeera nti waliwo ekiseera omuntu w'ateekwa okwewaayo okusobola okubaako kye yeeresa okutuuka ku kyayagala? Edda bajjajjaffe yavanga ku kitanda n'atandika okusula wansi. Bajjajjaffe baabanga n'ensiisira nnyingi awaka. Yavanga mu nsiisira omuli bakyala be n'agenda okusula wansi nga ali mu nsiisira obwomu. Batugamba nti baawangayo ebiseera okusobola okwerumya n'okulumwa nga baagala okufuna okwolesebwa okuva eri Katonda. Ago ge maanyi g'obwomu. Ebintu byonna by'ogenda okutuukako si byebyo by'olaba n'amaaso go, wabula byebyo by'okkiriza mu mwoyo gwo. Ate era amazima gali nti naawe w'otuuse totuuseewo lwakuba obadde osobola, otuuseewo kubanga wakkiriza. Kyova olaba nti waliwo abaana abaggyibwa e Uganda ne bagambibwa nti bagenda kukola mu hoteri e Dubai oba e Saudi. Bwe baatuuka e Saudi ne bamuyingiza ekiyumba. Bwe yakola ennaku 5 n'amala okukikkiriza, takyasobola kufuluma kiyumba ekyo. Omwoyo gwe ne gukkiriza, yaguma n'aguba. Kaakano atambuza emyaka 2 oba atambuza omwaka, oba kaakano yeeyongeza n'emyaka emirala 2. Ekyo kyajja oluvannyuma lw'okukkiriza. Bano bannaffe abagenda ku military training bamusitula ne bamujja kuno ne bamuteeka mu kitundu nga takyadda, ne bamuddusa. Obuwanguzi bw'omwana agenze ku training eyo tebuli mu maaso ge kuvvuunuka ebyo by'alaba, buli mu mwoyo gwe okukkiriza nti kinajja kukiyitamu. Abasigala mu myoyo gyabwe nga tebakkiriza baabika emitima, bafuna ebizibu bingi ne balemererwa training. Naye abo abasazeewo n'agamba nti okuzaalibwa kumu n'okufa kumu si kyasobola kudda mabega, y'entandikwa y'omuntu okugenda mu maaso. Akabonero akategeeza nti atandise okutambulira ku bw'omwoyo bwe okusinga obwongo. Basindise ku ssettendekero kusoma balemenga okuzuula obukyamu obuli mu bibasomesebwa. Kyova olaba nti bwe tumala okusoma bakwambaza ekigoye ne bakuwa akakofiira ne bakuwa ebipapula 2. Ekimu bakituuma certificate, ekirala bakituuma transcript, ne bakugamba nti ofunye diguri. Bazadde bo ne bakujja ku ttendekero ne bakuzzaayo waka ku pate ennene gye baakoze
nga bajaguza olw'omwana waabwe okufuna diguri, naye nsaba twebuuze ddala tuba tufunye diguri by'ebipapula, tuba tufunye diguri nga bwe tufuluma tetulina kye tusobola kutonda? Mutonzi ki aweebwa obutonzi n'atikkirwa mu butonzi nga bw'afuluma talina kyasobola kutondawo? Artist ki eyeeyita artist nga talina kifaananyi kyasobola kufulumya? Producer ki eyeeyita producer nga talina kyafulumya? Kitegeeza twasoma naye tetwasomesebwa, twayiga naye tetwayigirizibwa, twagambibwa naye tetwategeera. Tuddayo mu masiga asatu: osoma ki, olaba ki, owuliriza ki?